Obwakabaka bwa Buganda bussa omukago ne University emanyiddwa nga Ernest Cook University Ecury okutuusa ku bantu ba Kabaka obujjanjabi obw'enjawulo bwereere. Endagaano eno ng'eteereddwako omukono Minisita w'abeene ow'ebyobulamu Nakate Kikome kusaako Professor George Kirwa ku lwa University ya Ecury egendereddwamu okulaba nti ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda bitojjera era ne bisoosowazibwa. Bukuliddwamu wekitiibwa Kotedda Nakate Kikome ko Minisita w'enkulaakulana ya Bwebaza mwenna n'okusinga byonna Katikkiro wa Buganda Obwobuganda. Katikkiro wa Buganda wano wasinzidde n'akubiriza abantu ba Kabaka bulijjo okunyiikirira okwekebeza endwadde bamanye bwe bayimiridde basobole n'okufuna obujjanjabi obutuufu. Ababeezimba batya ng'ate si balamu era muwulidde Ssaabasajja Kabaka emirundi mingi nga ayogera ku nsonga eno y'ebyobulamu naye erinnya okumulaba nga yeeyigiriddemu oba kugema baana oba kulwanyisa Mukenenya n'endwadde endala zazaakolako kiraga nti okuza butata ku nkiiko kyetaaga abantu nga balamu. Era ennaku zino tulina ebintu bingi byetugamba abantu tugambe okulya obulungi. Profesa Kawoya akyogeddeko ekimu. Katikkiro agamba bano basaanye bakozesenga abakugu mu byobulamu beewala okuteebereza endwadde ezibaluma n'okwekwasa ensongasonga. Ebizibu byosinga okuba nabyo be bantu ate betukubiriza okukola ne babaako ge bayingiza ate endya ne bagyerabira. Namukwano gwange aŋŋamba nti ye baba talidde ennyama tamanya nti alidde baba tebafumbye. Bo ab'Ecury beeyamye okutuukiriza endagaano eyo era ng'abasawo ne bakubiriza abantu okwewala ennyo endwadde naddala nga bakola dduyiro banywa amazzi agamala beekebeza endwadde ssaako okulya ennyama eyitiridde ate n'okulaba nti basula obulungi. Tugenda mu maaso ate era wamu n'ogw'ebyenjigiriza kino kituukira ddala ku Ssemasonga 5 ze tulambise wano nga ekyo twenyumiza nnyo n'omukago guno gwe tugenda okukola n'Obwakabaka bwa Buganda era tulina essuubi nti tuli wamu tujja kukozesa obukugu bwaffe ng'abasawo ate wamu ne tekinologiya